Mbakubiriza ekintu kimu kyovola banze wembeera ku programu zonna saagala kwogera ku mpuuga saagala kwogera kwani naye mbakubiriza ekintu kimu kugyako mwami Museveni bakola ebintu naye ebintu bye bakola nze gambe birimu ebintu bisatu nga bifiiriza eggwanga oli ayogedde ku kyennyana naye ekyennyana bajja kitegera mu comment omwo bajja kuba bagezi nnyo. Nze nagendayo nga promoter nga nonya sponsorship n'olwekyo awo nyini nga nva waggulu nze project ye Ekapeeka sigiyinaako buzibu nandika company ekola obugatto okitegedde bulungi mwami Sale nga yeri mwami Sale kyali mu kukola ffe kyakola addire ennyana yente addire enti nezaala n'atuwa ennyana ng'ennyana ate gy'atuwadde atuwadde ennume kati ye nagana ente enkazi ennyana gyakuleketera kyogera gikolamu atutte ente enkazi eri mu kuzaala gwe omusajja oyo alina ekisa kumbe tera kiseera kimu kyakuyamba kawakirabye Ekapeeka neyo nze nali nagendayo kudda mu factories ezo nagulawo n'akawunti mu DTB Bank nagulirawo mu branch ye Ekapeeka. There is a good work there. Omanyi nze nabagamba nze omulimu nze amazima gali nfuulo waki ow'eddembe natuukayo nga waliwo factories almost nga nkaagamu nga ziproducing ebintu ebyenjawulo nga bizinesi gyeri ne ate ekyokubiri kye nasiimayo bannayuganda abaana abakolayo bannayuganda be baliyo be bakola mu factories ezo eno sale kyataddewo okitegedde bulungi so omulimu oguliyo nguwagira mulungi sigulinaako buzibu. Mukulu mawa atwegasseko soko mugango Devikomu soko Devikomu akoze entondo ne basebo ne bannyabo negatiddwako ankomawa ate kubona ngende Ekapeeka ate nno nze nagendayo nayinayo show wayiseewo ndowooza omwaka nga gumu n'ekitundu natuukayo nga waliyo factories nga nkaagamu. I was even forced to open up an account in DTB Bank of that branch. Account yange eya DTB nagigulirawo Kapeeka okitegedde bulungi nga kitegeeza ab'Ekapeeka finally bafunye ne banka mu Kapeeka ne bava mu buno obwa sako bwe balinga bayina so kyenalambula mu factories kyekino nali noonyayo business ya sponsorship nali njagala bampe sponsorship gye nali noonyayo nagenda ma factories mangi naye gye nasanga ma factories nga bannayuganda be bakozi ba bulijjo mu factory ago ekyo kyansanyusa. Ekyokubiri products ezikolebwayo nga nnyingi n'ezimu ze nali ndowooza mbuno nazo bazi exporting nga bazireeta buleesi wano nasanga bazikola nasanga bakola ensawo nasanga bakola engatto nasanga bakola amasuuka ompuliriza bulungi bakola omwenge ogunagunywa nako balina ebika by'omwenge bakola juice oba kitegedde bulungi. So I was surprised I can say ekya factory mulimu mulungi n'ekyetaaga kituuke mu bitundu byonna bannayuganda bafune emirimu. Ankomawa factory ozogerako okinga omukulu weekend ene gye tulimu eggwako nga babadde bakyazizza omukulembeze w'eggwanga n'alaba emirimu egikolebwayo era n'atendereza omulimu ogugenda mu maaso okukolebwa Ekapeeka. Ekyokusooka njagala okwebaza okuba nti ondeseeko wano okuba nti mbaako kyenjogera oba kyengattako ku ggwanga lyaffe naye ntutte ebbanga nga ndaba abantu nga boogera ku factory ezikolebwa Ekapeeka era ne bagamba nti eggwanga Uganda lirina factory Ekapeeka eyo waliyo factory eziwera 30 naye buli bembadde ntunuulira bonna nga boogera ku social media ku TV nga baagera ekintu kimu nti bannayuganda bafunye emirimu naye nga balina ensonga enkulu ndowooza gye batasobola oba obwongo bwabwe kutaggululako obwongo bwabwe okutaggulula kwe kati ngamba okutaggula ku bwongo n'olowooza okuva ku ky'abakozi ti Uganda efunye abakozi bannayuganda bakola naye obwongo busooke butaggulukukeko beebuuze nti factory ezo yaani
kubanga mu nsi enteeketeeke factory eziri Ekapeeka tezirina kuba za muntu, zirina kuba factory z'eggwanga Uganda, ng'era ssente eziva mu factory omwo ziyingira mu nsawo yaki, naye ssente za factory y'Ekapeeka zigenda mu nsawo ya muntu, era ensawo y'omuntu oyo wakwata najja n'amaaso akoze amansizza, abantu bagenda ku social media ne bagamba nti oyo yasukka. naye nga Uganda ekigitadde mu mabanja n'egitadde mu mbeera enyigirizibwa, Uganda yabulwa bizinensi eyaayo. Baddira amasomero ne bagawa abantu, neba factory neba bizinensi ya muntu, nga gwe bw'okuŋŋaanya emiliyoni z'olusanvu okwata bukwasi n'otwala n'okola ebibyo. Era kyovala abannannyini masomero bagagga, bannannyini factory bagagga, ne baddira entambula nayo ne bajejjako. Kyovala ebiseera ebisinga nti bwe tuba tukubaganya ebirowoozo, buli omu aleeta endowooza ye, naye bannayuganda ne baddira Mwami Museveni yaddira gavumenti ye ne yejjako obuvunaanyizibwa bwonna obwa bizinensi. Tolowooza nti nno aweva maacho oba kale ya muntu oba ya ggwanga, naye abannayuganda bafunamu kinene nnyo. Omanye eggwanga oba tolimanyi, noyo obanga oli mwana muto kankusomese, kye bayita factory y'eggwanga oba factory y'omuntu kiyinza okuyambako eggwanga mu ekyo ekiseera oyo omuntu lwakoze eki lwabaddewo, naye property y'eggwanga nti oli ne bwavaawo, katugeze Mwami Sale singa akeera enkya n'avaawo, nga factory eziri Ekapeeka za ggwanga si za munnayuganda ng'omuntu, factory eyo ejja kwesigalawo ne president addako agikulaakulanye. Titugeze Kyagulanyi azze president mu nsi enteeketeeke, project ezo singa zivaawo baba bamuvunana n'omuganda nti gavumenti eno bwe yavaako yalekawo project bwe ziti, eyo bwe yazze yajjeewo zino, kitegeeza oli mufu. Programu entuufu bizinesi ezo zirina okusigala nga zigenda mu maaso. Kyovala Mwami Museveni we yajja yatunda Lwerwe ey'eggwanga eyali evaamu ki sente, n'atunda kofi marketing board nevaawo. Wayise emyaka 25 baagala okuzza ebintu ebyo, naye ng'ekyo factory buli wogamba nti factory za muntu buntu, katugeze nga bwolaba factory wano nga ziri za Abayindi. Omuyindi bw'akeera enjala agamba nti bizinesi yange njije mu Uganda, ng'akola ki? Ng'agenda nga bwolaba zina ku mati zavaawo. Ne business factory bw'ebeera nga yaggwanga eryo lisigala ligenda kufunamu emirembe n'emirembe, era ng'eggwanga ne president addako asobola okutambuza ekintu ekyo. Batunda airline. Njagala kutangazaamu ku mukulu mawa, ate kyenjogera kyekituufu. Tuve mu bintu tetusikiriziganya na kya gavumenti kubanga etunze ebintu byonna ebyali eby'eggwanga. Era we mbadde nkola statement wano esooka nkugambye nti waliwo abafu abasinga abalamu, nenkugeraageranya ku Idi Amin Dada n'ebbanga lye yafugira ne bye yaleka, nengeraageranya ne kwafugidde ebbanga eddene ne byataddewo. Okitegere bulungi nga wosanga value ne period ogenda kusanga ng'omugenzi asinga omulamu. Kakati ndi mukwogera ku Ekapeeka nga njogera factory ng'ate njogera reality. Ompuliriza bulungi, njagala mawa nga tannaba kukuba kya factory kubeera za muntu, asooke yeebaza omuntu oyo okuteekawo factory, because omuntu okuteekawo factory teyakozesa government money, tayinaayo entity ya government gye yasayiningamu ssente azimbe factory. Ompuliriza bulungi, senga Sale okukola project eyo yagenda mu government n'ajjayo ssente mu lwatu, oba mpuliriza bulungi, n'agamba za kuzimba project eno, n'agi owninga n'agitwala, yali badde mukyamu. Kankulage Sale engeri gyagenda mu Ekapeeka, abantu bano bafune okutangazibwa ku factory. Sale lweni bankrupt. Njagala ogende ku simu yo gugulinga akatabo bakayita Divinity
Union Limited Chamurwatu kiri ku Google Divinity Union Limited ompuliriza bulungi Divinity Union Limited ya 1996 something myaka gya 9 Sale ya getting involved mu katale k'emmwanyi nakwata unions ezaaliwo ne bazigatta ne bakola Divinity Unions ompuliriza bulungi naye Sale akyejjusa nti ateeka y'omu kubasuula obutale bw'emmwanyi by then yabisuula bitya we bakola mu Divinity Union we bafuna sente ye sente yasigala aziwa abantu era yaziwa abasambi b'omupiira ba Uganda Cranes nga bagenza okunoonya obuyambi okugenda mu nsi emu okusamba omupiira gwe kugulinga Divinity Union Limited wamala n'aziwa n'abalala kakati bano ababalirira bagenda okujja nga sente ziriwo ono yazigaba yaziteeka mu mirimu gye kuba yazinako control kubanga yali omu ku baboss ba Divinity Union ne badirector abalala bameka babiri so wamala okugwa Sale n'alwaninga bankrupt mu Divinity Union wano kyengamba okugugulinga Sale wamala okulaninga government yawandiikira President Museveni n'amusaba amuyambe bamusonyiwe omusolo gwe bamubanja ompuliriza bulungi bamusonyiwe ne government gebanja ompuliriza na President Museveni n'agaana n'amugamba tunda ebyobugagga byo ku bubo osasula omusolo gwa government Sale did not have a way out yaluzinga ebimu ku byobugagga bwe n'asasula omusolo gwa government era njagala kutegeeza nti ku Ntebe Road eno ekigende Galuga okimanyi eyo project zolabayo siza Sale yatunda ettaka lye by then nga naye yaligula nga liki lirye yakwata munywanyi waffe Tone Sempijja ono gwamanyi obulungi nga ne story eno gyenjogera mawaji manyi n'amwegayirira n'amugamba nguze ettaka Ekapeeka mu kyalo jangu tudde mu kyalo nawe nkuweeyoko yika nga ziizo nkole nti tubeere eno tutandike buto obulamu si kyekyo mawa towakiwulirako Tone Sempijja n'agaana omwegatake wa Ekapeeka nga teyali mukwano gwe watuuka Ekapeeka n'atandika buto projects ze factory zonna eziri Ekapeeka si za Sale ng'omuntu naye kulw'okuba Sale alina connection ne ba investors ompuliriza bulungi ye wamala okuteekawo project n'ettaka nga businessman ya involving abantu abakola ebintu ebyenjawulo mu project ye ne bakolawo companies ez'obwannannyini naye mu kampani emu kyenkanankana ng'omuntu atunda ettaka waatematema ettaka olaba Akurite ekibuga kya Akurite nnyini kyo akyakiinako obuyinza ebwerajja era mu Akurite basasula emitwalo 4 gya kasasiro kyokka nga abasasula batuuze bagulamu poloti basasula sente z'endongo ebeerayo buli luvannyuma lwa mwezi oba onaagigendamu oba togigendemu naye nga kwegamba management y'ekibuga kya Akurite yadde yatunda oli yagula n'afuna n'ekyapa naye management yagyesigaliza kaakati wekiri ku Kapeeka so namunkekeera it is someone's project that costed someone's money wabanga ye wamala otematemamu n'atunda ba investor ne bagula ne bakola business naye n'ateekawo ekyenkizo nti business eno gye mukolera mu kibuga kyange kino nsigaza management yaayo nsigala ku buli kye mukola nfunako wenti naye ate era njagala bannayuganda ebitundu 9 ku 10 gwe okufuna wano gundi okitegere bulungi simanyi buzibu awo we buli nze kye nabyogedde abantu abalala abagwa mu kitinga Sale n'abalala abalina sente n'obusobozi bakole project ezo zezimu mu areas za Uganda ez'enjawulo yendowooza yange kitegedde bulungi nga bwe kyajja bwe tuba twogera ku mikutu nga gino nze ebiseera ebisinga njogera ku lwa ggwanga lyange Uganda kyenvulaga nti olumu obwongo omusatulwako n'embugaziya ne sibuteeka mu katundu nga Kapeeka nti kati osobola okukeera enkya oli n'agamba nti Sale sente yazijja mu gavumenti nga ekyo naye bw'alaba naye kankubuulire matiriyo akola ebintu Sale byakozesa bya bugagga bya ggwanga Sale abisasula ebyobugagga by'eggwanga
ulirizako abalala ababikola abakampani zimwe zikola tairos sale nga tagikola ng'agijja mu bbumba bo babijjawa nze nkugambye bwe mba njogera ku lwa ggwanga ate sijja wano kuwakana mpa birowoozo byange ate ebirowoozo byange mmanyi nti ababisengeka oba ababiraba nti bibi oba bikyamu ndowooza be baba mu section comment kyensuubira nti oyina abalabi nze ebiseera ebisinga era dde byakiŋŋamba nnyo nga tuli gye tukola emboozi mu kati bwe tuba tuweereza bye tuweereza tubirinda mu bali be basobola okukola ki kubanga mu bali nabo mubaamu abalina obwongo obuseeseetukako okusinga olumu ku bwaffe era n'olaba nga bakugiddeyo n'ebintu ne bagana kino mawano wakyerabidde oba Jemba wakyerabidde ne nakino kyaliwo ekiti bakikola nze mbadde nkulaga nti pulojekiti entuufu eyina kuba pulojekiti ya ggwanga eggwanga mawa bwe liba terisobodde zikola ng'abantu balina obusobozi bazireke bw'omaliriza ekyo nkuwadde ebyokulabirako ebyazze bivaawo nga leerwezi biki zaali ziyamba eyo yali pulojekiti nga yaggwanga ng'era ne ssente zijja genda mu nsawo y'eggwanga si ya muntu kitujjeko okwewola ekituleetera okwewola tetulina kye tuyingiza eggwanga Uganda terina kye litunda nti lirina kino obakitegedde ebintu byonna by'abantu tyessomero bwe liba lya muntu weyitaba musolo eggwanga terikola ki terifuna sala ayinza okuba nga alina efactory 50 n'abalala naye emisolo bw'omala ogiwa gigendawa yagiwa kubanga devi musuubuzi naye abaddeko mu kikubo ng'alaba abantu bangi abatawa misolo nga bagambira edduuka lyaki lyagundi bwe tumala mbadde nkugamba ekyokutaggululako ekifaananyi ekigazi tibwe tugenda mu matiriyo ava akolebwamu ebintu ebyo kati kangezo ekyokulabirako nga lwera bamusimaasima nerona bamala omusimaasima nga bajjamu omusenyu ogugenda okukola ebintu byawa by'Ekapeeka muli amagiraasi omuli ki kati essaawa eno waliwo ensozi ezikubwa naye abaasoma obutonde bw'ensi be bayinza okunyonnyola buzibu kyoli obuli mu kukuba ensozi ezo eggwanga bye ligenda okufuna mu myaka 2 egikola ki egijja oba 5 bali mu nsozi bazikuba bazaasa bazijjamu amayinja bakisobole okugjamu oyo gundi kemiko agenda okukola ki naye ng'olowooza ebyo by'obugagga ebyo bizitowa nnyo n'osinga gwe gwe bagenda okuwa omulimu Ekapeeka bakuwe miliyoni meka emiliyoni 2 so faalwa olumu awe tusinziira ne tugamba nti gavumenti ya mwami Museveni yeetaaga okukyuka eve mu mikono gy'abano edde mu mikono gy'abantu abalala abasobola n'okulowooza ti yesi twagala okukola egiraasi naye ate amayinja gano bwe tugaasa ensozi ne zivaawo ensozi ziyamba kikuweeza y'ensi tikitegeeza tujja tuuka ebiseera ebyeya bibe nga biri mu ki mugwa yanji bwe liba nga for example material akozesebwa okukola egiraasi eno ali mu lusozi nga tetwetaaga giraasi then tukole tutya ekyokubiri bw'abeera nga sale alina kampuni naye nga material gwakozesa yeetaaga kuva mu Lwera ne gavumenti yennyini ne kampuni bwe yandibadde yaayo era nsuubira yandisimye Lwera oyo kuba eyagala product eyo yes oyogedde ensonga nti kampuni yandisimye Lwera naye bwe mala okusima Lwera nekozesa material oyo kampani singa yaki ya gavumenti era nekola giraasi kati kyandibadde kya mirundi 2 gwe ate kyeweerabidde kyeweebuuza ate weekuba endobo ti kampani singa ebadde ya gavumenti nga n'ebisimwa bya gavumenti nekola sente nga za gavumenti erwo eggwanga liba terifiirwa nnyo olw'ensonga ne wano lifiirwa ebintu byayo eby'obutonde sente si zaabwe zigenda mu nsawo ya muntu ate owaddeyo n'ebintu by'eggwanga ebyandiyambye kakati awo ekyobuuzizza era simanyi eggwanga lifunamu kuba asasula ki material tamusasula lindako nakugambye nti bw'obanga oyagala ebintu bino bikunyumire
olekeranga abali mu comment connection ne bakola gwekyo okulabirako gwekyogezaako okwogera ti walabako lwaba Abannayuganda twerabira walabako sikando eyaliwo nga meeya ono omusajja ono chairman wawa Bwanika ng'agenze akwata abantu abayiikuula emisenyu Matiya Lwanga Bwanika walabako sikande eyajja walaba ekyaliwo era lwaki bayimiriza Matiya Lwanga Bwamiza ne bamugamba toddamu okusaalimbira mu bimotoka ebiyiikuula omusenyu ebiyikudde ennyanja ogimalawo wawulirako nga kize ne mu paalamenti lwaki mu ennyanja bagiyiikuula emisenyu ebimotoka biri eyo bijjayo omusenyu wansi ne bagamba n'ennyanja zitatuukanga n'ebyennyanja temuli naye abo oba tolaba nnyo tolabawo gw'olaba kiri Ekapeeka ate nga ne ssente zigenda mu nsawo yaki ya muntu kati omuntu oyo bw'akwatako n'amansa gy'amansizza nga tujja wano nga tugamba nti omuntu oyo alyoke ate kiri mu tteeka ti omuntu yenna atwala project awantu oba factory kiri mu tteeka mu nsi yonna nti osooka kuwa bannansi miki mirimu naye nze mbadde ngoberera nnyo Mwami Museveni okuva lwe yajja ng'awuddiisa abantu nga bagamba nti buli project lwe zeeyongera muno amakampuni sukaali ajja kuba ku ssente ntono sabbuuni ajja kuba ku ssente ntono buli kimu era bwe yali aleeta amakolero wano gatandika okubeerawo bambesita ye kyekintu kye yakola ki naye sabbuuni n'omuti gwa sabbuuni ne sukaali biri ku ssente ntono babiseera kakati bwe bafunayo abantu nga luusi nabo balina kye bamanyi nga bagamba banne tuyambiddwa Debicom alina kyatera otukubiriza n'atugamba okukolera awamu gemaanyi okukola ekintu ekigatta tima wansi ofuna miliyoni 2 omwezi ne Debicom n'afuna 5 nali n'afuna 5 naye nga zaffe buli omu nga ki ng'omuntu nanga naye bwe kibeera nga kiri wamu kikolera ki kikola amakulu eggwanga nga twagala odizimba litambule kyeyina gavumenti ne Mwami Kyagulanyi ne bwandize yandibadde agamba nti waliwo factory ezatandikibwa Sale Ekapeeka zaali za ggwanga songeremu mu maaso eggwanga tulina kye tuyita free market economy buli munnayuganda oba buli munnansi akkirizibwa otandikawo ekintu kyayagala nga ye omuntu naye eggwanga nga Uganda bwe liba terina busobozi butandikawo kampani omuntu nga Mawanga gw'olina obusobozi obutandika kampani ekyo kibi omanyi tanka ezirwana waliwo munnayuganda yali aguze tanka waliwo munnayuganda yali aguze miigi ekuba bino bye bakulimba mbu tewali muntu asobola kukola gavumenti ya Uganda tesobola kukola bakulimba tanka nga bazigula saagala wembanga mukola nga muli okuwuddiisa bantu mwami lwakuba mulimu kumuvunvubika okitegedde bulera kati ngono muto wange naye munya kimenyi kyakola si kituufu owaliwo omwana muyita kansala Salifu yali yesimbye wano mu nkere wano omwana oyo omu be basooka okuyiiya okukola obugatto mu Uganda omu kubasooka omu kubasookera ddala yiba Salifu bayani wano yali yesimbye wano mu nkerwa yagirina ku gundi ya gundi yali balubu omwana oyo yakolako engatto n'agiwa omugenzi oyo yali avuga kikere yawagera nnyo eni ali baliwa muyitaani eyafa eyambalanga ennyo ebya yero abiriga yamukolyako engatto omwana yakolako President Museveni engatto twatambula buli wamu awaseme batusindika mu minisitule bannayo lwakuba njerabidde nga balagidde bamuwe akawumbi kamu agule ettaka ateekeko n'abaana bakole sente tebazimuwa wayita ebbanga lya myezi giringanga 3 sekuritale wa kampuni eyamukubira essimu
amugamba twagala kujja kulambula kusereze watwala nga sente bazimuwa ye tebazimuwa naye ebbanga lya myezi ng'esatu bamukubira ng'amugamba twagala kujja kulambula kusereze watwala n'ababuuza eziriwa n'abagamba beta proposal yo wano nti okola obugatto okola obusawo era gavumenti neragira tukuwe akawumbi kamu era kafuluma n'agamba omukazi yali amukubidde nti kanzije anti yatukawo yakuba amasimu oyita kyagakwata nja mukuleeterako ebbanga eryagenda okwetooloola ndowooza nga ayise ndowooza ng'omwaka gumu mwami Sali n'atandika kampuni ekola obugatto obwo mwami Sali Musale n'atandika kampuni ekola obugatto obwo okitegedde bulungi mwami Sale nga mwami Sale kyali mu kukola ffe kyakola addira ennyana yente addira enti nezaala n'atuwa ennyana ng'ennyana ate gy'atuwadde atuwadde ennume kati ye n'agaana ente enkazi ennyana gyakuleketera kyogera gikolamu atutta ente enkazi eri mu kuzaala gwe omusajja oyo alina ekisa kumbe tera ekiseera kimu kyakuyamba hatutuulira butuulizi wuliriza omwana oyo wabanga mwami Sale nga byaga nti byakola bya ggwanga bituufu biyamba ggwanga yali akwata omwana oyo n'amuteeka mu kampuni okitegedde bulungi naye n'amukolerako n'engatto n'engatto n'abimukolera yakolerako Sale n'akolera Abiriga n'akolera President Museveni okitegedde bulungi ebbanga eryetooloola webagulawo kampuni y'engatto exact ng'oli omwana bye yali akola ngenda mukunoonyeza nja mukuwenca omukoleko interview webalenyi nawe twatapulako nono mwenyini nyini ayogera oyo okoze bulungi ojaleeta omwana oyo noyo mwenyini ayogera era tutambuzaako mu kampuni ez'enjawulo nalengeri bakubamu omwana oyo ebikono naye ngaomwana ng'ayina abakozi abawera ndowooza ng'ebisatu kaakati gavumenti muleki mwabuuza mwami Mawa mbu n'omuntu alina obulala omusobozi atandikawo kampuni wa ng'ogitandika wa mu ggwanga lyani ng'ani mukulembeze tosobola gikola nomugala kikulimba ng'ogitandika wa gavumenti ya mwami Museveni era nti waliwo abantu ebintu byenewuunya ng'abantu olaba ayogera kino ate ng'alinga ayeekuba endobo lwakuba olumu basaagala nnyo okulabisa bannange tigenda wano genda ku ssaawa eno nga tuli wano teekamu airport ya Uganda olabe bagiyita giteekemu y'Abachina yayingiramu Abachina oluguudo luli wano olulumule muluyitako batusasulira 5,000 bagamba lufuna obuwumbi oba bumeka naye oli yaveeri oli yaveeri ya gundi tumikisinze interview ya project y'Ekapeeka ne tugimikisenga uliriza tumikisinze uliriza olekaze njo opinion yange tumikisinze project y'Ekapeeka ne tugimikisingamu ebintu by'eggwanga ne personalities nze kyenjagala endowooza yange egamba weeti nze sikitwala nti project y'Ekapeeka ya muganda wa President Museveni uliriza nze njogera ku project nga project oba ya Mawa oba ya Devicom ompuliriza nze njogera ku project nga project oli byayogedde Devicom abadde mutuufu ye kyatajjeeyo agambye nti we batwala omwana oli ewa Sale ne bamulaga nti omugatta asobola okukola webuti ne webuti mu kifo ky'okuwa omwana ssente agenda akole ayambe nebeerera yayamba bagenza okwekanga ng'oli factory agikoze kitegeeza oli bamuguza idea n'atawa bagireese ye n'akola bukozi idea yaki y'omwana okitegere bulungi kati nze ekyo si kyenjogerako nze nkugambye mu Uganda muno mulimu abantu abalina ssente ompuliza bulungi nga zaabwe bakirizibwa nabakola kampani kubanga kampani eziri mu Uganda mulimu bannayuganda abalina kampani mu Uganda ntaka alina kampani munnayuganda si mukozi wa gavumenti okitegere bulungi ntaka akola emigaati munnayuganda si mukozi wa gavumenti moviti ow'ebizigo eyo kampani ya munnayuganda si mukozi waki ba gavumenti tetulowoozesa bantu nti bannayuganda tebakkirizibwa kugulawo makampanizi wano
wabula nze ekyesikkaanya n'amakampani gaabwe kubateekako nnyo omusolo nga bwe babadde boogera mu biseera bino eby'omusolo ng'amakampani gaabano abazze bagawa favors kiki nnyingi kyonga nga tebaziba wannansi awo kawe wali ensobi wabula omuntu wabanga asobola okukola projekiti ng'eyeekapeeka ompuliriza bulungi I don't know obuzibu obulala buliwa nga takozesa sente za muwi wa musolo ng'akozesa sente ze n'akola kampani ompuliriza bulungi ng'awa n'abantu emirimu kye nasiima ku projekiti y'Ekapeeka bibiri ekisooka natuukayo nga waliyo commodities nnyingi ze nali sirowooza nti zikolebwa wano neneewuunya ekyokubiri oyo yenze nze mwanjiyitambwa ekyokubiri nensanga nga mu kampani ezo bannayuganda bebaweebwa percentage esinga ya 90% okukola mu kampani ezo neŋŋamba bannayuganda bafuna emirimu nkugambye webaggulawo bank ya DTB bank bayiprove nenzigulawo account mu DTB bank okyekere bulungi kubanga nze nagendayo nga promoter nga noonya sponsorship n'olwekyo awo nyininyini nga nva waggulu nze project y'Ekapeeka sigiyinaako buzibu mpabula bannayuganda abalala abalina obusobozi bakole bukozi bintu byebimu muli enzibibu bitajja bikola kubanga ne byeyasangawo yabitunda wabula bannayuganda personalities abalina obusobozi if they can do the same thing in different regions bakikole kubanga bannayuganda basobola okuyambibwa mu ekyo esawa zino tunoonya mmere ya leero abo abaana abakola Ekapeeka bafuna mmere ya leero webaba nga waliyo companies nkaaga mu ompuliriza bulungi kubanga ziwera 65 kudda waggulu kitegeeza zisobola okukomodatinga bannayuganda bangi abazikolamu nze sikinaako buzibu naye ŋŋamba abalala abalina obusobozi bazikole mu regions endala n'abaana abalala mu regions endala bafune emirimu nga wetunoonya engeri gye tujjako nakyemalira tulina okubanga ffe abagenda omuggyako tulina we tusobola okukola ne tulya ne tutafa nga ye tannafa kuba obulamu bwalina bulungi kituufu akiwunzise bulungi nti alowooza mmere ya leero tyayagala bano abaana abakola ki baleme kufa kati kizibu nnyo omuntu alowooza ebintu bya mmere ya leero n'omuntu alowooleza eggwanga okukkaanya kubanga omuntu alowooleza eggwanga kwanze bwe mba nteesa nasolega nti nteesa ku lwa ggwanga lyange nga Uganda kubanga nzaddemu abaana mbaweeredde ti abaana abo mu kubaweerera bwe basangawo kampani singa eba ya ggwanga nga basale bagenze kitegeeze dda basobola okukola mu kimu ki basobola okufunamu emirimu nze eyo gye nkola ki gye ntunula sigamba nti nja kuteesa ku ssale ng'omuntu naye ntoose ebintu bye bakola ebisobola okuyamba munnayuganda byebiriwa waliwo abasajja baali bakola lediyo basembuule baali bannayuganda mwana wattu bwe batuuka wano ne babalemesa emirimu tewali kampani wano eriwo nga ya munnayuganda kati kankuwe waliwo omukwano gwaffe wano mukyala yali akola bizigo bwe yagendayo okusaba obuyambi yamugamba lwaki tongattamu alina gye yagenda asaba obuyambi bamugamba naye lwaki nze sibeera eno mu mugongo kakali bwe bamaliriza wayita emyezi nga 8 ogenda olaba nga yasinzamu shares nga kampani agikugobyemu yoli kyabadde agamba ekyobugatto kati bano abantu tosobola kugamba nti balina kye bakoze nga kigasa munnayuganda kera munnayuganda oyo gwe bawadde omulimu gwogaa nti bamuwadde omulimu emirimu gya Uganda tekiba kya contract wiiki emu nga bagoba nga bafuna omulala so bwe tuba twogera ku nsonga z'eggwanga era nabagamba ti bw'oba nakyogerako negaa nti omuntu nga bw'aba ateesa ku bintu byakatale ate kizibu nnyo okuteesa ku bintu eby'eggwanga kubanga eby'eggwanga biba biwanvumuko kyenandisabye gavumenti nti kankuwa ekyokulabirako gavumenti olina ekyo kyewabuuziza wakibuusiza amaaso wakyogedde ekya wayogedde free market buli muntu akkiriza okukola ki ekyo ekintu bakireetanga gavumenti ya Mwami Museveni yakajja wano ne bayisa singa yakajja nowezeza emyaka nga 10 ne bayisa ekintu ekyo naye mu kukiyisa baali bejjako obuvunaanyizibwa mu kwejjako obuvunaanyizibwa obwo obugamba nti ekintu kiri kya gavumenti balinda Devicom alina kakoze ate Devicom wamugera nga alina kakoze nga balaba ne bagamba no Devicom obwongo yabujjawa
bafuba nnyo ne bamuteekako emisolo ye ne bamusuula ekivaamu ne batandika okyekolera nga kye baakola omuvubuka ono. So bakola ebintu naye ebintu bye bakola nze gambe birimu ebintu bisatu nga bifiiriza eggwanga. Oli ayogedde ku kyennyana naye ekyennyana abajja okitegeera mu komenti omwo bajja kuba bagezi nnyo kubanga ayogedde ekintu ky'amagezi. Timwami salakuwa omulimu gw'ogenda nafuna abaana 13 n'abawo emirimu n'abawo emitwalo 4 mu luki. Nze kye nandisabye I think oba nze kye ndowooza tireseka abantu basekinnomu basobola okutandikawo kampuni ezaabwe ne gavumenti nebayambako nayo nekola ezaayo buli omu n'akwata waakutte tesobola okuyamba eggwanga lino nga tumaliza bawo. Bulaza nkugambye wali nti ebintu bitandika bulungi nnyo ne bikola naye mu kukola omanyi gundi waliwo yagamba nti omutabuza ajjanga muyambe omuki yagamba yakimba naye oba yakyogera bw'atyo. Kaakati nze nyala nkubuulire pulojekiti za Uganda oba ebintu bya Uganda abantu genda ku bantu abagenze bakola pulojekiti babakubuulire. David Omoyo alina omusajja gye yantwala nga bwe yali asuubula Ntebe ne bagezaako bwatisi ne bakuggyako omusolo ne bikulema. Bwe bikulema ogolaba nga bo bennyini kye wakola bo kye bakoze bo bakola ne bakikulemesa oyita emyaka nga 5 bo bennyini ne bakola ki ne bakijjamu ne bakikola. Ekyandikoleddwa bannayuganda nze mbakubiriza ekintu kimu kyova olaba nze wembeera ku pulogulaamu zonna saagala kwogera ku mpuuga saagala kwogera kwani naye mbakubiriza ekintu kimu kujjako mwami Museveni. Mwami Museveni bw'ona omuggyako tojja kufuna bampuuga ne bw'ona oba tomuggyeko era bampuuga bajja kola ki bajja kubeerawo. Kyova olaba nze sobola kumera budde nga ndi ku bannayuganda bannange mbagamba ndi gundi yafunye 3 nina kujjawo naamuwa 3 ekyo ngenze nkitegeera ti ono gw'olina okukola ki okujjawo. Era nsaba buli muntu yenna alina gyali ng'olina platform beera ng'okubiriza bannayuganda kutegeera bubi bw'abasajja bano bwe bamaliriza tuyiye engeri gye tubajjako. N'oli bw'aveeyina n'akuwaanira pulojekiti asibirawo omusajja tulina okubalaga ebibi ebiri mu zi pulojekiti ze baleeta kebaawo kigumbaaza. Wakati kankubuulire nabadde kugamba ekintu kya wadde nabadde nga nkyogerako ekintu kya mpuuga nabadde nga nkyogerako ne mwami Museveni alina ebintu byakola najja n'agamba nti mwansi baakalulu miliyoni namba kati gwe bw'oleeta Jemba omwogezi omulungi amala obudde bonna bw'omuwadde ng'ayogera ku Museveni kumubba kalulu naye ng'ate Jemba nze bwe mulaba singa ayogera kulaga bannayuganda bano nti omusajja ono tulina mujjako platform eno gy'omuwadde n'atagikozesa kwogera kwoli kyeyayogedde tujja kumulamwa kuba ye kyakola okitegedde ye kyakola ki ate ne TV bwe zigenda era ze mulama gwe zireeta nambooza omukazi omulungi najja ku TV mu kifo ky'okwogera nti banna omusajja ono tumuggyeko bwe tuno mu bukodyo bwe muno naye amala obudde bulamba ng'ayogera ku kyeki kubanga gwe mulama TV gwereese ekyegede gwe gyogende TV eziri endala ez'ebbali eyo kimanyi mwana wattu zibeera mu kusomesa mbu pulojekiti za Museveni kusomeza gavumenti ya Museveni byekoze ze programu ezibaayo wane waffe baleeta pulojekiti yakubaganya birowoozo nodda ku mukaaku n'omuvuma emyaka 2 nodda ku mukaaku oluusi n'omugamba n'ebigambo ebitandikoze eki ebitandiyogedwa gwojja okusanga enkyanga gavumenti ekyuse kwamba mukaaku basajja bagezi kati kankubule ge mazima naye ono abafuula omusiru gw'olina okwakkulawo omugamba oli musajja mugezi naye kino nakino ono abafuula abasiru
olina alwanonga ndi political failure Mukaku bwoba omanye ebyakolwa bye n'ebigendererwa bye gw'ojjawo Mukaku bwe basooka okubeera ne mwami Kyagulanyi ng'abantu bonna bamwesambye nga bannambooze tebamuliiko bampuuga tebamuliiko n'omusajja ono oweeno ono bamuyita ssajja lyabeeni bamabikke be basooka ewa mwami Kyagulanyi nga bali aba nga bano bonna abalala bo ne bazuula nti omusajja oyo lwaba baali bagala muyingiza muki mu DP naye nga be basookera ddala ku katebe mwami Kyagulanyi ng'agenda okwesimbawo kakati ono abafuula abasiru nze sobola kuddawo ne ngamba nti mpuga idifulusi manyi idiots bampuuga basajja bagezi naye ono abafuula abasiru gwe kyogamba Kyagulanyi teyawangula kalulu bw'aba yakawangula naye ani yamulemesa okukawangula okubeera mu ntebe ndese kubanga njala nkuwa ebyokulabirako ono afuula abantu abasiru bw'oba oyagala ekyalo kitereere si buli mukazi afuna olubuto ovuma buvubi oba ngotta gwejjawo n'abakola embuto essomero bwe liba nga lirimu abaana ng'abaana buli kaseera babeera bafunye embuto tebayita bulungi jawo no headmaster era nze nja kusaba bannayuganda bonna abalina platform nga musobola okugenda ne mwogera muvo gy'okudda obudde nga mubumalira ku balala mugjeewo headmaster mugjeewo omuntu naye newe munaakola mutya mugenda kufuna abafaanana bampuuga ne ku mulembe gw'abaana baffe nga bagamba taata yakolanga atya nti taata yabawanga ssente noono ng'agaba ssente mugjeewo afuula abantu abaki ababi bwe kirina okubeera naye bwe tutaakola ekyo ate nze teri kinnuma muganda wange waliwo abaana bendaba ku social media wano nga bagezi ng'era ne bw'aba ayogedde nga asobola okwogera ensonga naye omusango omulamwa gwe nga kuvuma osegede naye okuvuma naye basajja bano singa tubeerawo nga tubabuulira bubi obunyuunyuusi waliwo kye bayita obunyuunyuusi naye bategeera obukenuzi na bino bye twogerako gye bujja bajja bayiiya bo bali eyo bayiiya bivuddewo bitya naye bajja kireeta noga nga bayisa emyaka nga 10 kakati singa buli muntu kubanga era nze nnumwa nnyo ebiseera ebimu olaba omusajja kati nga Jemba nga mugezi ne bw'ona omuwa platform agenda abantu 3 gimulabe ajja kudda ku lubega Mukaku Jemba submission yo nga tumaliriza buli lwoba otandika program gy'oba oli teekamu engeri y'okukubiriza abantu okujjako nakyemalira ono atufudde wala omulimu gwaffe batulimbalimba era newunya Jemba ne batuwaayo ebibiri ne batuwaayo emeka tukyategeka yatweganye naye yatuwaana wanaawo nengamba abatamanyi bapromota bamusibe nanyiiga kakati nze kyenjagala okukubiriza bannayuganda kiri kimu mukulu mawa tulina obuzibu bumu ate nga kyoyogerako kituufu olusozi olunene lwakugjako President Museveni era ogambye nti olusi tumala obudde ku bantu betalina kumalirako budde naye Museveni okumugjako ye kyakola okutusala emirandira akola ekyo kyakozesa nze bempise ba useful idiots nga bamukaku bampuuga n'abalala kakati abo abamaze okufuuka obutwa wetubawo omwaganya okwongera okwala muffe bagenda kwongera okusiiga obutwa buno bwe bafunyeewa bwe bafunye eri ewooyo omusajja ali ku gundi kati nze ekirowoozo kyange nga olina ekirowoozo kyo kirungi tuze ku Museveni naye nze nange ngamba okunafuyiza ddala Museveni ne bano bamaze okusiiga obutwa ompuliriza bulungi nabo tubasuulire ddala amanye nti nno takyalina bagenda kukozesa tubawulirize omusajja Ronald Mayinja
yayimba oluyimba nga amaze okuyimba Museveni nga amaze okuyimba kayimba ka Museveni mbuno agira afuga ava kubizeemu waliwo oluyimba olulala bannayuganda lwe batawa amakulu yayimba oluyimba n'agamba abantu baaganye kituufu baaganye ntambuza enjiriyo naye nga baaganye naye mu luyimba olwo yakolamu statement n'agamba Museveni okumanya abantu bano bakukyawa nnyo nze Ronald Mayinja golaba nali muganzi nnyo naye olw'okutambuza enjiriyo nange bankyayiramu oluyimba olwo walulira ku mawa njagala mulunoonye ku internet baluyita baaganye mulimu statement eno gye njagala okuggusa mu luyimba luno nve waggulu nkuwa akazindaalo Mayinja yali ategeeza nti yawe yaweebwa ssente ogenda osaasaanya enjiri ya Museveni abantu baagaana enjiri gye yabakola ki gye yabatwalira kaakati wemala ogigaana nannyonnyola President Museveni nti okumanya abantu bali eri bakukyawa nnyo nze gwe watuma nali muganzi nnyo naye olw'okusaasaanya enjiriyo nange kennyini bankyayiramu njagala kutegeeza President Museveni nti abantu bonna bonna baawa ssente nga bawadde baganzi gye tuli mawa ne tubasuula ompuliza bulungi nabo naffe tuba tukoze wini bannayuganda bonna gye bali temwesembereza bantu abo abakufunyeemu ssente leero nga bazaagala baddemu bazikufunemu nga balaga nti gwe batunda balina obuwagizi bwo so kyekiba tukubya muganda wange nti lwabandi olumu ate nze mba sala nnyo okuwangulira program kuwangula abadde atugambe tusiibule kaakati wayise ebbanga wano waliwo omukyala bamitanga Sala Nkonge Sala Nkonge ono ayinza okuwanga yamumanyi Sala Nkonge nga be bannabyabufuzi ba opposition ab'amaanyi aboogera ensi yonna nekola ki Mwami Museveni akeera n'amuvuba era Mwami Museveni ye yasigalako oba otegere ne wabaawo omukyala abadde akola emmengo otegedde omukyala ow'ebukomansimbi bamuyita Museveni yakeera n'amuvubawo nakiwala kiyingi yakeera n'amuvubawo era opposition teyakola ki kakati ono kyegamba nti ono agenda avuba abantu ye yennyini oyo bano abantu bagenda kutereera n'empisa zibaddemu kubanga tebakyalina abavuba ekyo kyoyogera kituufu kakati Mwami Museveni amaze ebbanga ng'avuba abantu Sebaggala yeetaaga okuvuba kati Sebaggala yalina abantu nga bayitirivu ng'ensi yonna emukola ki emukkirizaamu Mwami Museveni yamuvuba era ne tudda ku Sebaggala ne tuvumirira Sebaggala n'agenda n'akola pulojekiti ze n'abeereyo ne yeebaka n'akola mirimu gye Mwami Museveni ye buli gwalabamu ensi omuntu gwo omanyi kati gamba buwulire lwaba nti mmwe temukiraba buli omuntu akiraba bulala bw'obanga olina abaana bo ng'obaweerera naye buli gwoweerera n'akulamu sitaani gwatwala buli gwoweerera n'akulamu sitaani gwakola ki olina kujjawo sitaani tosobola kugamba nti kubanga dde byomulaba nze kankubala ne bampuuga ne bwagenda ne baani era ojja funa bampuuga abalala 7 ng'era odda bampuuga abo ng'ovuma nga n'abalala bajja ng'era odda kwabo ng'ovuma ng'obudde omanyi ekintu ekyo nno kinnuma nze ku nsonga eyo yennyini kubanga byoyogera bituufu naye kankubuzayo ekibuzo mawa okusinziira Uganda weeri n'engeri gye tutambuddemu eno no programu ennyumidde okusinziira Uganda weeri n'engeri gye tutambuddemu ekigambo ekirowoozo kyogamba kyekituufu naye tukoze ki kye tutanakola okuggyako Museveni kye tunakola kyekino kyekyo kyennyini kyeggamba nti mawa obubonero mawa ebbanga lyenkulabye ng'oyogera eri abantu olwana ekintu eki kutegeeza bannayuganda tuggyeko Museveni mawa nga tonnatandika kwogera kuggyako Museveni ndabye abantu mu Uganda Nambooze n'abalala balukwago boogeredde emyaka 20 mu egi wuliriza boogeredde emyaka 20 mu emeka 25 plus nga bagamba ekintu kimu tuggyeko Museveni
omusajja gwe bayita Dr. Kanokiza Besigye ayogeredde emyaka 10 ago ng'ayogera ekigambo kitya ate naye takikyusanga ne olwaleero kyakyakola ki kyakyakyogera kakati nze natuuka ekiseera ne ŋŋamba okusinziira ku history abantu boogedde mbawo oyogera bulungi naye kankubulira abantu boogedde bulungi wuliriza kye ŋŋamba ninako kituusa statement yange ne ŋŋamba wetwogera Museveni tavaako tatuwulira wetugamba muno tugende ku nguudo tuwekalakaase wetutuukayo nga batukuba emiggo waba batukuba emiggo nga batusiba ompuliriza bulungi ne ŋŋamba ekitegeeza bano tugenda sigala nga twogera tujjeko Museveni naffe tuyinza otwala emyaka 25 nze mbadde nteesawo enti mawa nindako mmaleyo nze mbadde nteesawo enti mukulu mawa nze nakola research ne mukulu Kyagulanyi namugambye David yabaddewo noono nze nakola research ng'amakomera ga Uganda agali mu bitundu byaffe tegasobola kuadaputinga yadde koota y'Abannayuganda abali mu kitundu ekyo abalumu abokka nga abali obulungi tebaliiko ompuliriza bulungi ne ŋŋamba tulekeraawo okwekalakaasa tusooka tusirikemu kookoogera tukwate ennaku 2 tumakinga tugende mu makomera batusibe amawanga gonna gagambe nti Bannayuganda basazeewo okwetwala mu makomera ga dikiteeta Museveni beesibe oba si kyekyaveeko ne ŋŋamba Bannayuganda abanaaba bafisse banoonye buli ewali amagye gaffe mu barakisi ne mu state house bagende bayiike eyo Pulezidenti Museveni wanaatambula n'avaako ompuliriza bulungi wanaagaana amawanga amalala gatuyambe ffe tetweyambye tukoleyo ekintu ekisobola okuzuukusa amawanga amalala Jemba kyeyakola ensonga eyo yagyogerako era nange nempulira nga Jemba ayogedde ekintu ekyamagezi naye nakati olwaleero abadde puroguramu ebadde egenda kuggwako nga takyogeddeeko lindako ekintu kye yakyogera ninawe noba twali wali nempulira neŋŋamba naye nagamba ajja kuyomba naye namugamba bwekyoyogera ovuddemu point ekyo ekintu n'omala okibuulira Bannayuganda ne kibayingira kisinga ebirala byonna bino byoddako ebyaki kubanga kyamakulu nnyo naye tolina kitambuza wekka n'omubaka wa paalamenti nga ne bwagenda ku lumbe n'agamba nti bannange tadda ku mpuuga agambe bannange ku lwokubiri ffenna tutambula kugenda ku polisi tusiba ng'owa wano yatukulembera omusajja yaleeta ekintu ng'olaba kisobola kirimu amaki kisinga n'ebirala byonna ne wodda ku mpuuga n'atwala 5 omutwe gugenda kumenyera bwereere era bagenda funa mpuuga omulala era naye abitwala akole pulojekiti ze ate ekirala nze ndowooza nti bano bantu nga bampuuga oba abalala bonna bannansi be balina bakola ki obakwasa bannansi bannansi be balina okukola ki kakati gwe bwojja n'otambuza ky'olina okutambuza kati ekintu kyagundi ono singa kifuna siponsa kisobokera ddala Besigye yali akozeewo enkola y'okwekalakasa ebbanga lyonna era abantu tebamanyi naye ne mwami Kyagulanyi we yali atwala dikiteeta ono mulaga mu nsi ezeebwe n'agamba nti yava eri najja ng'amulaga byazaakola kyo akalulu bwazaakabba bwazaakakola ebintu bwazze bikyuka naye gwe okubeera ku muntu buli mufuna oba muli mulumbe oba muli mu kuziika fo kyokwogera poliisi esobola otujja okuyingira mu bantu bagitegeere tudda mu bampuuga kati pulojekiti y'Ekapeeka nze nkubuulira kituufu mugifunamu ssente naye terina kyegasa munnayuganda fakitole eyo singa ebadde ye n'okwewola tetwandyewoze ekitegere kubanga fakitole ebintu ebireeta ssente mu ggwanga twandibadde tukola ki